waliwo bennalabye bali kuzi jepi bulakalebo ne baganda bazo kati abantu bali eri mu nyumba bali esati bazijjemu bakikolerawo wenyini but it's all the same so good okubeera nga tujjamu entuuyo okubeera nga tujjako stress mwana n'okuddawa nayo egenda nekutagulamba n'omukulembeze eggwanga yagamba tujogingemu tukolekolemu kyambuke jjajja nsaba obuze kubagiriko taata kyakabi nnyo nsanyusa nnyo okubalaba maama bataata nkaweereza abalidde ekyeggulo n'abakiyiya naye nga just kyonna kyekimu mwebale kubeera nga muwagira tv eno mwebale kubeera nga muwagira music wa uganda kuba mwana era owulidde omuziki bwe guba nga guva uganda olina kyowulira mu mutima gwo musaayi gwo olina kyowulira n'abalwadde abagira n'agamba kanjira mpuliriza nkaweereza abalwadde abadde bawuliza music mwana kyakabi nnyo yamaani so mu mbeera eyo Lord Mayor tutandikirewa Kampala wa mugadde dda wantutandise so njagala tutunulire Lord Mayor industry eno ogiraba otya ebbanga lyomaze ng'ogirimu ebbanga lyomaze ng'ogimonitoringa ng'ogikulembedde awaadi ozitutte ennyonyi ozirinnye abayimbi babuukinze buli kimu kibaddewo industry yetaaga essaala kesebo yetaaga essaala bakalidinaali bamufuti bamaseeka yetaaga ki essaala eyaddala kubanga industry erina byeyiseemu nebyeyitamu abantu batoyogera mu mazima ne bwe mbanga muli bannayuganda abatuufu abalaba industry beyitamu bw'oŋŋamba nti oyagala music nga bwali oyinza okuba nga bannayuganda tobaagala abayimbi bakola nnyo ne bakola mu kyebayita reversed cycle reversed cycle eri bweti omuyimbi agenda mu studio nayimba oluyimba lwa miliyoni emu asasuddeko akalesa akayimba asuddeko ki nagenda nakola video ya miliyoni 7 ezo si 8 namala nagenda okunoonya abagenda okumaketinga oluyimba nabawayo miliyoni ngezi size 10 namala naleta ku tv wano ne balukuba kumwala wa tv yani alusasudde tewali ukitegedde banyumiddwa akati amala n'okumala nafuna ba promoter batambuze oluyimba tunabo n'abateekamu kuki ku kaasi kakati problem gye tulina problem eya mindset mu Uganda abantu bayimba ennyimba n'ensasula gye babasasulamu abayimba ennyimba teriiwo tematiza kyobola nti nkugambye nti abantu kati baagala babamanye essaawa eno mwagala nnyo okulaba ba upcoming artists than already artists batosobola okubeera down going obeera there otasobola okumanya nga gwe yaliima ne bakumanya nga gwe rabadaba ne bakumanya nga gwe ragadi awo obeera oli artist njagala muwulire point omutongole yeetongodde kati twayingira mu bantu nga baagala babamanye dana okufuna kyebayita reverse cycle the artist ataddeyo nenga tafunye kati just imagine nti abantu bali mu nyumba zaabwe balaba music nenga music gwe balaba tewali amusasula ku tv kiba kitegeeza timamujja kunyumirwa abalaba ngena bakola babonaabona ekivaamu nga bakola bagamba akaba kuba ebikadde bwe balisasula tulireeta ebipya pointi yange mugitegedde bulungi copyright control yagaana okuva mu 2005 bwe baleeta CD kati noze nalirake nayimbirako ku tape kakati tape olutunda ne bakuwa miliyoni zo 10 ne balwana okutunda olutambi ne bafuna miliyoni 2 ne mubeera nga mwina mukozi kakati bwe baleeta CD ne tebeera nga oteekako data enyimba 13 ne zigenda ka CD aka kakati oli n'agamba agenda gye bayokera ka CD njiwirako obalaga bonna sulako obalege bonna teekako lingala yenna mukasidi aka gumusulu 10 nabeera n'enyimba 12 data kati awo kakati sebo ani atayagala kekkiriza kwa kunusulu 10 omuntu agamba ntirako data yenna yagala enyimba z'abalaga abalaka abaki bonna banteeko kakati industry ejja awo ne tugamba kale katubeere nga tukola show mu 2006 2006 paka 08 tugamba kale katukole ku show kwe tuba tuyimbira kakati olwo CD togitunze naye okoze video abantu bakulabe ogenda oyimba show mujjukira nga twakolanga zi shows katikati zi rugby zi serena obligato kakati ezo zaavaawo okyazuulirawo kati nga kitegeeza olwo omuyimbi eyerangira shavuddewo ne wajja obulabe bwa promoter kati promoter
nga yagamba njagala abayimbi 50 kushemu buli mu emitwalo 3 owulira abakoseza milioni 9 ng'anoonya milioni 2 kati bambi ba artist bano nobasanga nga loba artist emabega wa stage bo basaba Katonda bagende ku stage waggulu kyobola bantu bo bayimba paka sawa 4 nenga tebe bagamba nti show zikoma sawa 5 kati abayimbi abayagala abayimba music oli abantu gwe baagala omukadde oba mupya naye nga be bayimbi abamanya bayimba nyimba 2 nga shekoze eki ngewedde abo industry ebefa kyenziku so njagala tutunulire industry eno okirambuludde bulungi mu mbeera y'okuba nti olunaku lwaleero oze otambula mu bifo ebyenjawulo ng'ottaanya embeera nga gwe road mayor ku mbeera y'abayimbi abayimbi balina okunyigizibwa naddala amateeka gagazza amapya amateeka gano mu kujja omu ku ba stakeholder mu bizinesi eno wategeezebwako nedda era nategeezebwako nga gazze buzi naye amateeka gano gajja mu 2019 ng'abakola amateeka baali bakyamu sibaali bayimbi tebaali bazannyi ba firimu tebaali bawandiisi ba nnyimba naye nga bo tebakola kiringa nga boogamba nti mwe mukola ku TV temuyinza kubeera nga mama Fina yabakulira kyekiba kirayo teba TV kuba si gwe mulimu gwe ayakulira abasabo ba kinnansi point yange mugitegedde nti tunonya stakeholder tulina wrong appointments no abantu abeetumikiriza okukola etteeka si be bantu abatuufu abalina okwogerera etteeka olina okukwata nga bw'olabye aliima wano n'okwata Moses Matovu n'okwata Ragadi n'okwata Rabadaba n'okwata Juliana abayimbi bomanyi nti be bayimbi ekisookera ddala nga tayimbye lumu n'adduka n'adda mu bizinesi ye waliwo bana beekanga tuni nefuka tuni ng'agyekanze bwekanga tuni n'emugwira kakati bwe bamala okuteekawo abantu abo nojja n'obagamba bannaye tukole ekintu ekigenda tuyamba mukolewo etteeka nga teribakiriza kwevuma nga mugenda kuyimbira abantu mukolewo etteeka nga teribakiriza kumansula nga naffe tutiikinga nti ekyo kituufu mukolewo etteeka nga tokkiriza kubba limba lwa munno nga tutiikinga kituufu naye bano etteeka ate bo balikoze upside down kiringa nga bw'oyagala okwambala empale n'ogiyisa waggulu mumutwe kubanga mpale eyo kakati ng'etteeka eryo toseka ojja seka Katonda akulabe kakati kiriba kiti nti etteeka eryo olina okukkiriziganya ne ba stakeholder nti oyinza okwagala okutta mujjawo n'otwalamu maamawo point okitegedde oyagaliza mukakitawo kakati you can think nti oyinza okulemesa omuntu omu n'otwala industry etteeka erisooka lye bataddeko lyawadde ligamba nti omuntu nga tannayimba luyimba lwe asooke aluleete balulabemu then alurecording bwe manga mbeera Masaka nga nina okujja gye balirabira e Kampala nga tetunategeera tulimba lwakabi awo nze mbivuddeko point yange mugitegeera bwe mbanga ndinga bano abayiya nti ntuula butuuzi wano nompa microphone nentandika okulapinga byenkola ki byendaba wano oba kitegeera kakati it is sometimes difficult okujajinga omuntu kubanga ffe tugenda okuyimba nze mala kutuuka ku stage nendaba abantu abaliwo nemanya ekika kya music kyengenda okuba kati tebereza nga nabawandikidde ekika kirala nentuuka nga bakasitoma balala benkola ebirala so mugikomyawo point yangu kitegedde we need people abategeera industry tetwagala bawanabi ate sivola ate sivuma tetwagala muntu ave mu ggulu agambe kati nze mbategeerera bwobanga oyagala kukulira abannamawulire sooka obeere mu mawulire obeere ebizibu by'abamawulire bwobanga olaba abapoliisi n'abasirikale balina enjawulo naye nga bonna bakwate emundu twandibadde tugenda ku poliisi ne tuloopa emisango gyaffe si kyo kituufu naye gwe yadde ogenzeko ku prison nolopa omusango naye nga ate ku prison gye basibira abantu awo wenyini jaja sigenda kukulekawo kuba wiiki eno njagala kuba nga tufune session endala njagala tutunulire okukwatibwa kwa Gerard Kiweewa wiiki eno akwatibwa mu mbeera egambibwa okuba nti yayiiya oluyimba olulabika okuba nga lulina omuggo lwogerako nga MP kituufu ekiriko poliisi okuba nti ekintu kyakoze ekyo oba amateeka gekyakoze okuba nti akwatibwa lwakuba nti sirina buyinza bumenya bya poliisi byekoze nina ebintu nga 5 binyinza okwogera biri either noa bw'obanga oyimbye oluyimba
naye olima nti tonenya toyomba palamenti yange erimu ettabu muntegerayo omuntu wa bulijjo mulowooza nali ntegeeza ki omutenzi oga nti njogera ku palamenti naye nali njogera ku birala pointi yangu kitegedde so nze yayimba oluyimba nze mmanyi bye nategeeza era bwentwala mu kooti noga nti ngenda kukusingisa omusango yinza obutansinga kubanga nze nayimbye kyekyo naye jjajja ku mbeera eyo ey'oluyimba olwo kwennyini ku mbeera kwe tuli olowooza wano lino etteeka lye bagamba ery'okuba nti ky'onayimba osooka kiteekayo eri ne bakiriviewinga olowooza liba teriyambye kuno okukwatibwa oluusi okumala ne kuleetawo embeera anti awo liba likuyambye naye okola bukozi bwoti bw'ojja n'oteekawo akateeka ng'okakoze bulungi n'okalambika n'ogamba toyimba ebivuma abantu pojja giwulire toyimba ebiwemula abaana bayimba ennyimba simanya kutama giraboti kati point okitegedde bwe wandika bwandisi toyimba ebivoola tonnyonnyola kuvoola abantu bajja kutegeera nti abo bagamba nti tovoola tovuma abantu toleeta racism waliwo ennyimba zetuyimba waliwo comedy kati waliwo comedy njagala kugamba comedy abantu gwe bakola nga bajeregawo babakazi that is stereotyping oli nakola comedy ng'ajeregawo abakola abasima ttooyi ate nga mulimu kati bw'obagamba nti mugenda okuzanya comedy naye to stereotyping okustereotyping kwe kuvuma ekika ky'omuntu akola ekintu so oba olina kyovodde so amateeka bwetutula wansi amateeka malungi by the way industry ebaddewo emyaka gyonna nga tewali kitutwala mu layini n'abatandika okuyimba tewali interview just cowboy abeera abadde ku bibye malula nga tuni eringanga emukubira mu mutwe n'agamba nange ndi muyimbi omuleka ku tv n'agamba muyimbi waffe wuno wendo gitegedde so twagala tufunemu kale n'amateeka tugeetaaga naye tetwetaaga agagenda tufuukira problem kubanga bwebongwama nti oyagala kufuna driving permit ate tonjigiriza nnyonyi nsooka onjigiriza ki emmotoka sagala tukole etteeka ate nga zibu nnyo I think kisobola abakola amateeka abantu gasobola okutereera so jjajja njagala tutunuulire mu mbeera y'amateeka gano gazze industry osuubira gagenda girekawa nga tuddayo mu performance then tukomewo tufune reaction z'abantu ku masimu anti obirabye babeera bakusibye kati olwindustry ebawa eri nze bansibamu omulundi gumu nze sibiddamu olwindustry gye bankoze ki kubanga abantu basiba balina talent point ogitegedde then abantu bayinza okukusibanga ekintu kye wayimbye oyimbye ekirala nga te bo balowooza kirala point mugitegedde waliwo ebintu bye tuyimba nti waita bbiri nze nenje musaba phone number kakati singa tobakimalayo singa sitagattako kagambo singa ni mutabbu okay mpayo ennyimba za jjajja nga bbiri tukomewo tufune reaction y'abantu ku masimu dakika emu bbiri akuba akayimba akapya akapyako bakayita akapya naalu tulabe engeri ekitambulamu tukomewo tufune ku masimu abantu baliyakitinga empolampola 7 namba y'essimu nsagala y'essimu ziizo tulabe jjajja freestyle yaginkubire nze mute ali ku simu taata hello Stede ani ono Kiduuso agamba atya Share energy kibuze eri jjajja mwana obiraba just look down kyekimu rasta kumaawo kumaawo ate okomyawo oli muzibu mwana nawe bali kusiba mwana okay we bali kusiba mwana Amina ndoti musamusatu ali musacho na musamusatu namba y'essimu ali ku simu anatwegattako agamba aja ku Star TV kavuna mawanga kavumbeza ki mikutu gwennyini ali ku simu elo ali ku simu elo OTT problem yes sebo kale nawe je baliko taata nange taata saiso kuuliza n'okubira nga otulaba webale kusiima taata webale nnyo boss mwana webale long time veteran na retire lwe lujja Michael lutuufu jajja
Kikulu bunyi nyato obudde butono. Buno. Cheza tingisha mama nini cheza. Awo. Yacho. Bajja dukona tukyalina obudde. Yesebo. Mpaka kumacha. Mama mugamba tekeka kachayi wali buganda. Bwavaawo ate byakoze tujja bidda mpaka kumacha. Ekibuuzo oba osiimye busiimi. Tuwe ne munno omulala ali ku simu. Ekibuuzo mbadde mubuuza. Yesebo. Agenda kwa road me mwalali. Akomawo. Ninzeko kulayira nga kawboy bwangu ngambi. Amina. Tuweyo omulala tuweyo endala bbiri tubenga jjajja tufuna ebibuuzo byaffe naffe tusigaza tubenga tumuta jjajja ayongereyo. Ali ku simu hello. Sebo oba nnyabo. Noti musamusatu ali musatu kyenda musamusamu namba isimu. Hello caller. Hello jjajja. Yeah man. Mwana. Wallahi billahi tallahi we not tell a lie. Sete yokula wakuliza mwana. Okamuwa dakalu. Webale dadi webale. Webale nyo. Yesebo. Why? Atawo tumutegedde. No bagadde bagabane essimu. Ona amweko. Katufunayo ebbiri ezisembayo. Tunduke. Ali ku simu hello. Noti musamusatu abisa kyenda musamusamu namba simu. Ali ku simu hello caller. Hello caller. Yesebo ani ono? Okubidde wa taata? Wa? Tetukulya bulungi okubidde sayidi ki? Mutungo ojja kulonda Lord Mayor gwe yogera. Ojja kulonda ekyo si kibuga? Kiba kibuga. Yesebo. Wanji? Tuweyo omulala alikiriya jjajja afuna ekibuuzo omulala alikiriya noti musamusatu abiri musatu kyenda musamusamu ye namba y'essimu eri ku screen yo side eno essimu emu ali ku simu hello sebo oba nnyabo hello caller agiriko anti banyumirwa katwali tugenda mu ngoma zaffe. Banyumirwa bunyumizi. Nga lero nagenda mu ngoma lupi. Webaayo jatuwayo mu. Njagala kukibuuza ekya Lord Mayor awo. Tulaba music azze emirundi ebiri. Jjajja woli Chameleone waali. Lwaki omutalekera munne? Kakati bubuulira Bobi Wine ne Bebe Cool ne Chameleone nga bayimba lwaki omutalekera omulala? Ekyo akikuzeemu. Jjajja mfunye ka message wano ku WhatsApp. Mfunye ka message wano ku WhatsApp jjajja. Magama let the games begin. Okay, ali ku simu. Akazanyo kagwe. Yesebo gwa asembayo tu ali ku simu. Yesebo. Letter O. Tugenda kada mu maasawo. Webale nnyo. Tukoyanziza. Jjajja wano bambereze ekibuuzo omukulu angamba yogera ku bya Buchaman yayogedde mwafunya akasente miliyoni oba 10 oba 10 simanyi. Bambi njagala okitangazaamu. Buchaman yasanga nina meeting endimu n'abakulu abamu nga twagala okutema entotto wetugenda okuyamba abayimbi ba Uganda okuva mu mbeera ya COVID kubanga balaze zasooka okuggala ebivulu byasooka okuggala kanengamba nti njagala tuyiye kye bayinza otukolera okuba nti abayimbi ne ba DJ
ne ba producer bava mu bwavu bakola ki bwe tuva mu meeting ne meeting eraka yali ya luzungu lw'amaanyi so omukulu bukyama nti abitegeera bwe yavaayo abantu n'abagaa nti jjajja lwagadde alayika akasente kaffe yakoze eki yakakukunudde yazze nako biliyoni emu ne miliyoni 8 tebazikuwanga mu nnyo zijira mu process era nolunaku lwe bazikuwa nti z'abayimbi tubeera wantu wamu buli omu n'alaba nti afunyeeko neera obagamba jjajja nti wazifuna labadabo bale tomuwona wana abadda nti akwata bukwasi mukyamu abale tovaawo abayaye bayinza okutu labadabo bale tomuwona bamumanya abaye babadde bagala bateeka mu fix bataddemu soketi nga bateekamu just bagala bakubya amasannyalaze naye nga kyetuliko tulwana abantu babeere mu mbeera ennungi batuyambe kubanga abayimbi tebalina kye balya tebalina kye bakola ate tebajja kweswaza kugamba ekintu kimu bwenfuna obukakafu state house wempereza ebbaluwa nti nedda tiraga zifuna ngendo mukono kweguli nkumanyi omanyi ntandikira eno owulidde jjajja abantu ku sente naye ate mu mbeera abantu gye balimu bani badde tebaleeta kigambo nga nti sente zavuddeyo kubanga abantu bali mu mbeera mbi abayimbi mwana abayimbi bakawboyi bange bali mu mbeera mbi ate omuyimbi alina ekitiibwa kiyewa tayagala kukabira abantu n'abagaa nti enjala ennuma nenze nagamba nti katukole ekiwandiiko tusabe gavumenti etuyambe ng'abayimbi bali mu lockdown